How are you? Fine. Are you good? Bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiswe bakukuba no banga tusawulya peni ne bakola ebakukoze ne bakutukyali nga ne bakuswaje bakusudde bamala okusula ne bakujja ne befula ba government yakusudde ne bakutwala mu ddwaliro yonna barakukuwa treatment iki byonna mwala babidi bitambula sonzo okuba nti ndi wanene mbadde mpulirwa kuba bansuubiza okumpa milioni 5 ne baita papa yali n'emitwali alakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera so manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina ali atusiddwako that's why bamulabanga ndi wano kwogera njagala mbagambe so nga bwe badde yonna yabadde atambula nti bino byantusibwako si government si yabintuusaako byakolebwa kibiina kya NUP sigamba nti yali yaddala nti baba government yantusako bino so nze mawuli okwagala otereza ekintu kino because nga NUP yali na byensuubiza okumpa byetasobola tuukiriza kuba mbadde mudwa mbadde gyembadde nga ndi mu kusafaringa nga mpitambere y'okunyigirizibwa government erabanga esobodde okunsanga okunja gye yanjije nembererawo nentwala mu ddwaliro bali buli kimu yabadde ekikola so saawo mbadde nze okwagala okutangaza ensi n'eggwanga limanye ntino sometimes ole ebintu ebibeerawo mu nsi amunawoza nti byaddala nga tebintu byakupanga muganda wange ono ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gutofayo kyonna kyogenda tuusiwako kyonna bwekola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amazigwa naye nga tola mbuli mu matigga nga nina ebisago byantu saalina kyalina treatment musobola abasikani agala nsijetangaza eggwanga nti kyebansuubiza tekyatuukirira singa kyatuukirira osanga munaye nalibadde nga ngamba anaye kankoleki kansirike naye munnange nga gavumenti yaffe munnange bweyagala abantu baayo yannoonya mu magezi mu ngeri ya lobali basayo nenoonya paka bweyangwako neŋamba mwezi wakati kujjanjabe buli kimu kyonna naye oveeyo otangaza eggwanga nyamushonje sigamba nti tebanguze baganda bange bino byenjogera ntegeera bulungi nnyo sinywa mwenge sinywa sigala so ndi musasira ntegeera bulungi baganda bange sajja bene UP enkola ya bwiri etya tukirize fina twakikola nga tukikwatira drone ziwamba ki abantu government wamba baki abantu ndeka tukatubabulira amazima nti NUP ena drone yayo bwemanya nti kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba kaddu milioni zino 5 soko ziteke waka netugenda kwa milioni emirala maika 5 twala tukujja ku stage w'okulera tukutwale tule eminda gye tugenda okukola tulaye gavumenti tugirabise kuba enkola yakulabisa bamala okutwala tukiza tugane nga kuteekako gundi zino bamala kusanyalaza ne before nga bakukimye ku stage yo olina okumala ennaku nga mmeka nga 3 oba 4 bano bakansa betwalonda abalala banu nebatandika okugenda ku social media omanyi bo bagezi nnyo ku social media bagezi nnyo bano tuteekayo buli kimu kaddu bamuwambye kaddu amisinga kaddu akola ki kaddu akola kino kati mu nnaku 5 nga bamaze okumidiyo n'obuzi bajja ne bakolako tochezo kati ne bajja kusuula mu kifo ekirala kati bannamawulire olunsula mu kifo ekirala nabo babaawo n'abaabwe obutuuka nti banne badulanga yamisinga yuno drone yakoze eki yamusesamye kuba gavumenti utamaze okwogerako gavumenti neyo telegija nekola ki nemukuba ekigwayo nemusuula banne mwangu unayazuuliddwa kati mutwale muki naye amazima amatuufu kale kadduka NUP kakolera ekintu kyekkoledde naye sasula bulungi wakati nga tusi mukalali Eric yabadde nempulanga n'okunga mpu nga Eric nange mugokuna kyembadde ngendako si nange mbadde nakubera nga Eric ng'oli wano era tuwadde mukalwali kaffe ne Eric nga muka Eric sigenda kukola loole eyo wagwe kukiza mtu ndali n'ekikumi aye nange ngende so tutangaza bannayuganda bannange nga tuyimire kwa kuteri atukase kwogera bigambo bino nga tutegeera bulungi bali tukkirize semwai simanyi iso nange mu mutima gwe mbadde buli muntu amisinga yebe mukola ki tukkirize kati neno UP ngeyagala okulabiza government ya Uganda nti esulugunya abantu naye yatandise okubanga etya kutulugunyanze kaddu ensuule ebisa government eno nga bweri enki embeera siima yatulugunyiza omuntu nemala nemusuulawa so namwe baganda baffe abali eyo bavubuka bannaffe NUP besuubiza okukozesa ebikyamu byonna nsobola n'okufukamira nga mbasaba ate nga limuvuka munnammwe benga Eriki
tukize tugane bale babenonyeza byabwe tuddamu tukosa bintu bya kisiru mu ggwanga lyaffe. No, have over time made it a norm to parade people with bodily defects occasioned by normal act. Nankana n'omuntu okwebaka n'ensolo era kivu. Now we are paying the debt required of us as a responsible government. Sababu oyinza okuba ko tutubulira.